jantu bera fenna namufunza laba filimu kafyoro olina omukolo ogw'okwanjula mbaga birthday party graduation na buli mukolo ogwa buli kika weekwate bannaffe aba Duncan Digital Studios balina kamera eza buli kika nga kw'ossa ne drone oba buyita obunyonyi obubuukira mu bbanga. Duncan Digital Studios bakwata ebifaananyi eby'omulembe ddala nga kw'ossa ne vidiyo eri ku mutindo gwa nsi yonna. Basangibwa e KYOTERA Bethlehem Road mu California ku mafuta. Osobola obbakubira ku nnamba y'essimu 0752006255 beba Duncan Digital Studios. Soke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe aba KYOTERA Film Production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe aba KYOTERA Film Production be bakuzannyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu musobola okujja mu KYOTERA Film Production. Ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga KYOTERA ku luguudo lw'e Bethlehem opposite Institute, oba osobola okulekani okubira ku Duncan Kataala ku nnamba y'essimu 0752006255. Njiddamu kubira Duncan Kataala ku nnamba 0752006255. Omanye ebisinga ku KYOTERA Film Production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzannya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzannya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzannya sinema. Bannaffe aba KYOTERA Film Production neera bakomyewo bagenda kuba bakutuusaako mbulambalamba Duncan Digital Studio. Bano ng'omanya nti ekinauganda ku ntikko batugambye nti bamuyita ky'omuhendo enjo kali lugambo etandika butandisi. Ronald omusiru akuweerezanga omusiguze etandika butandisi sinema eno. Bano bakuleetedde ekyomulembe buno gwa leero. Tulina omubeezi Agnes alinganga mama Paatu bwagenda okubanga akuweereza eno etandika butandika ate nga saalwa kunyumirize mukyala Peter agenda kubeera senga Sikaalo oba Sikoola. Alo kakati jjajja Kataala yakuweerezanga jjajja eno etandika kina Uganda kyaffe ekyomulembe KYOTERA Film Production YouTube channel kugenda otusanga Mugave Mukibinze ndeese Samu Kapulu naye Lubega bali ku ddembe akuweerezanga goloba. Olumbe lw'eddogo ye sinema etandika. Olumbe lw'eddogo etandika butandisi. Olumbe lw'eddogo era nga sala bakunyumirize etandise gambye evudde mu KYOTERA Film Production. Kagatandise n'omulimu ogutasasulwa naye nga ate bannabaago bannannyinigwo ne babadde tebabasasula bo tebaguvaamu ate tegugwa ate tegusala ate tegukola loosi. Gwe mulimu gw'olugambo. Waliwo omugenzi eyali yakafaako emabegaawo naye nga kigambibwa nti yali alina abaana bana abalenzi naye nkubuulire neryo ddogo kyokka mbw ate omugenzi oyo bwe yagenda okufa bagenza okutunula mu kiraamo kye ng'abaana be bonna kyenkana yababuusa ebyobusika najja abiwa omuntu ow'ebweru. bakulya famire zaabwe bebamanyi ye kali lugambo k'omuhendo enjo agenda maaso n'okulunyumyamu. Omanyi terusala bizinensi eyo tesala naye ng'ate tegwa kizibu ogisanga nga yagwa. Waliwo gwe bagenda maaso n'okunyumyako naye mbuno kyabadde kyanjawulo bagenza okutunulako mu ddaame lye ng'abaana abalenzi bonna abana yababuusa ebyobusika sinakindi obwali busigaddewo ng'obukunkumuka bwe yagabira abaana be. Senga tulina ensonga etuleese era tugenda tukunoonya. Kati kumba abaana aboogerwako be bano okuli Ronald omusiru yanangeri gye baagabamu bintu. Senga nedda kitaffe ono wadde yafa tetuganye yafa naye se tuli batebenkevu agenda atya n'agaba ebyobusika ekibanja kyonna n'akiwa omwana gw'atazaala.
nti bazaala ffe bazaala nalyoka atulekawo ng'atuyisizaamu bw'ati amaaso tayo tulinga nga baatazaala taata oyo yatulanga ki alina kyatunoonyako obusika ye senga sikola nze sikola nze senga sikola nga wendi hiya ajja tubuulira taata yafa naye lwaki teyabawa bya busika naye ekirungi kiri nti senga tubidde nawe kuva dda bw'obanga oli kati omuyaya agamba nti aa kasita taata yafa ate n'atulekera senga omanyi bagamba nti senga teyali yalibadde senga yalibadde taata senga sikola agamba ensonga ajja gitereeza taata yafa taata ebyobusika n'agenda n'abikwasa ebingi nno n'abikwasa omwana atali wa muntumbweze bana abana n'abaleka nga bayeeya buyeeya waliwo akaana kagambibwa okuba nti nokalabika kaali ka muganda wa taata oba ke kaali keeyisa obulungi gyali keyagomnomolako ebyobusika kakati ko akaana ke twakuza obukuza naye maama mwanyinaze naye wakikoze nange sikola n'otaŋŋambako yesenga sikola sitiika akali tuvaayo tuddako eri jjajja efirimu eno etandise jjajja agenda maaso n'okubera gandege gajja gasamba endige gandege gajja gasamba endige ayiiya ddagala ano ga panado kumba abamu ku balwadde abatwala panado oyo be bano abatuuse naye gwe ebizibu ebinsanza mu kkubo kati jjajja naye omanyi ofiisi ye gwe ebizibu ogenda binsanza mu kkubo bakira ndi wano noonya panado akisodi zikyulamu noonya ddagala ate gwe olinsanza mu kkubo ndikuwere mu kkubo wabula badde nkwagala onsange ku lunaku luli ekirungi kya jjajja amayembe ayita nago eddagala ly'abadde anoga bakira ono ye nannyiniryo era y'omu ku balina okgenda maaso n'okulikima bwangu nnyo era amadde nsaba onnyambeko naye munaye jjajja waali badde onnyamba ebizibu bye nnina bannange nze jjajja nange simanyi oba nninamu akagoba abasajja ajja tadda buli musajja bwenfuna nze buli musajja ajja tadda nesimu agiteeka mu bulakalisiti nambwere wange simanyi oba nambwere ndikoki bajjajja bakama bange mbadde nsalaku n'abakowola bajjajja kubanga nambwere ali bubi jjajja mutuule jjajja n'atuule alo firimu okusinziira ku bizibu bya nambwere bajjajja babayitira mu kkubo ate nambwere neyeekanga jjajja ne bamulyawo jjajja ne bamuzza etandise nno olumbe lw'eddogo eddagala ogenda kunfunirayo ekizirugavu bajjajja nga batuula bakole ku nsonga za nambwere ono alabika ebintu bye birimuko obukaawu kubanga buli muntu ajja ewa nambwere tadda nenamba amaliriza atadde mu bulakalisiti nambwere ng'agenda abalunga ndowooza abasajja mulabye okwaniriza ebyo ebikazikazi bibatambuliza ku tuning babatuninga buli kiseera weekanga kulaba tova waka abawaka mubatuuma mukalo nja kuddayo ku mukalo oguyika kumbe ebinambwere bino bisula tebitudde kyokka abakyala bawaka bo emirimu babana mingi ewa bajjajja tebatera kgendayo sajja era empanga ejja okukola ojja funayo enkoko empanga twagalamu omusaayi nga ayeetaaga omuntu kakati bw'omala okugyamu omusaayi otabulemu eddagala eryo bakira osiiga oteeka wano webadduka wano osiiga oteeka awo ojja kundeeterayo kimeme w'embuzi n'ekimeme w'embuzi oba nambwere yali alina bizibu ki kubanga enkoko yo bagimaze dda kimeme y'embuzi yezzeeko ebikola amaanyi ebizibu by'amaanyi nambwere byaliko kale mulaba nga atambula bigula naye ebizibu biyita naye musikaati omwo munange tuli ku lumbe lwa ddogo kati tuddako omu ku mulekwa bebi yebaleko ono ye mulekwa nyoboda siri bulungi fanyi ogamba otya mulekwa takwanya alina kyanoonya nekitegeta mwana gwe ojja noyita wannawaka nga nkulaba kale nga banno bakulaba
kati obadde oŋŋamba kiwe nalina asimba amannya alinnya embwejja amazimu ssubi ogamba ki bebi lindako buli dakiika gyenyonoona bagisasulira kumbe gwaguddeko teyeyagadde alina kyanoonya nsi buli dakiika gyenonona bagisasulira bebi lindako daba ngasiga naamagalo anti mumala gabambira naye bannange abakazi nabo bawona sikwana nze ani ngugambe bera nga nsigala nkulemerako ayinza kale mpayo eddakiika 5 abakazi abalungi ate mwe babawana mwe mubaleetera bakazi abalungi mweraga kati anti ongambye kantukire ku ssonga mukulaba omalako nange golaba onjagala naye omalako nange oli wankata nze sirina wankata togenda kunsingira nkata naye ne bwozinga enkata nze nkulemerawo omanyi olwonsonyi okubanga nfefe kubanga akwananga abaavu oyina omuyaye omwavu wemanyi ekindetedde obuzibu kubeera nga nkwananga mwavu kati kankwanenga mugagga leka nawe ate kumpisa mu maaso tontekamu biraka naawe agengege togantekamu kati obadde ogamba ki oyagala sente mmeka simanyi kikyoliko olira abayaayi obanga toli weeringi kunjagala nze nkwagala kati bwobanga tonjagala nze nkwagala ekirungi wano oyitawo buli lunaku bwoba yagala sente jangu oyitenga wano ofunengayo banda ogende omusasanye akyakawannaye nguddeko ono oba kagolo kekakubye oba njaga oba mindi omanyi n'abasajja temuvaako mindi ennaku zino kano kafala kantuddemu mwana kano kafala kantuddemu kanjuzizayuziza obulere mwana ye mulekwa takwanya alina kyanoonya tugenda maaso bano no omugenzi teyabalabawo nga baana be era ye tabawa bintu asakeki era ekisajja nange nkyeragiddeko obuwulidde mu magamu nkyeragiddeko era ne bwomusanga nga atambula nga ava mu kibira naye era sibu naye ayagala kweragireko awo ebyokwana ebyannemera nze oba busungu bwe bunyi ye weeyagala ki kati tudde eri omugagga ono y'omukuba mulekwa era ye mulekwa omukulu ow'omusajja oli gwe bagamba ataagabira abantu bano bintu ye musajja mukozi era nga musuubuzi w'amatooke ye Samu Kapulu ageeka akuweereza nga Peter mu sinema nze bannambye Kampala ekiri eyo musajja musuubuzi w'amatooke era nga buli kiseera abeera mu kuziga akatale wawe katunda obulungi ennyo bagambye mbu bw'otwala fuso y'amatooke e Kampala oza bikolokomba sinakindi nabyo babikugulako kati mbadde njala tugende tuleete amatooke musajja mufumbo yakola sente yazirina yemulekwa omukulu naye nga taata waabwe teyabawa bya bugagga sooka muleke wabula kyo kyenyina okukola nina okugenda kati musajja mufumbo kale engeri gyali nti munoonyi nnyo wa sente awaka abeerawo kitono ate kati ategedde akatale kanene k'amaanyi e Kampala kale kuva lwafunye amawulire yali alegedde okubeeka ng'akwata bwangu obugwa bwanguwa agenda asobola okuleka ng'aleeta amatooke njagala olabe leka ngende bambi alina omukyala wuuno bambi tuuka bulungi hane yali yakaweta kumbe bibana abakazi atikira mu maka atika ku paaka ne mu kkubo mukazi we si mwenzi mulwadde njagala weetegereze musajja abaye akaweta ensonda mukyala nga ajjayo simu alina ekinnyo kye ng'agenda maaso nakiwa pirogulaamu agaba pirogulaamu mukulu Peter agenze kubeera ng'asubula matooke okakasa agenze naawe nawe otya nnyo baabaawo niye mulamu ebintu onaabisobola ng'otya baabaawo onaayagala mulamu we ayinza okudda baaba oyo mumanyi
ate nga nze mulemu nagamba nti ebintu nja bitikira mu bulungi naye ate byaba ayinza okunsanga tewali buzibu be bakyala bemubeera nabawaka abasajja mukole nnyo naye muwa abasajja abakyala obudde tuba tuli wano nga zireeta mulekwa omuto ayagala kwasaganya mulamu we akyala baabawo agenze era nga bamukubira essimu nga baaba amaze genda kale okukyala okwo olaba mulawo otuuse nze mulamu nzija naye munaye baaba mukambwe nzija wano nange nentyamu neŋŋamba baba bwalensanga kubanga nziramu neŋŋamba oba mpise wenina okoma mulamu naye mulamu twala muli eri nze manyi nze nina okugamba nti kati wano otuuseewo baabawo waakoma oba kati oyiseewo baabawo talina budde buli kiseera alowooza bitooke nalowooza amatooke akomawo akooye kati ale bano bagamba oyalirizaawo baabawo atatuuka ate oddaawo gamba wantu kajje natuuka naga nti ate motoka yafudde nze baabawo yantama bwasula ku kkubo simanyi twatisa amatooke timanyi ate emmoloka efudde ku kkubo ye buli kiseera batika gafusa agafu kyokka emmoloka z'abanaazireka mu nju tewali azikanika kati mulamu oba tosobola ezikanika ŋŋambe ebintu mitwale ebweru togaba ebintu byaba wange ebweru tobigaba ebweru at least nze nakuyambangako ngenda kunazaako ennaku yonna mulamu ngenda kunazaako ennaku yonna wonjagalira ate nzija mpangulukuse gwe mulamu ne bwokuba sawa kiro ng'otegedde tagenda kudda nkubira ngenda kuyingirawo musogaako bambu mulamu ne mulamu tebafumba ekonye egenda maaso olumbe lw'eddogo kiki ekigenda maaso ku firimu eno tulaba true story KYOTERA film production kina Uganda bampita mukibeze nkuleetedde 755 samubiri kyenda mwemu 54 naye mulamu bwe naaba wakuyamba kubaabwa emirimu saagala gimuyambira mu nyumba kirowoozeeko at least naye bweru oba loogi kakati oba oba ku nsiko kale ku nsiko naye baaba oyo bwakusanga mu nju ng'ofunyiza omugongo zidde okunywa bwe binaba bya mu nju mulamu nyinza obutakuyamba nsonga kale mulamu bamuyamba buyambi batamuwa budde mbu nze ndowooza kulunana bwenzi kati ndeeteyo mulamu bw'oba ojja kale ka KFC kaba kankolera omuto nga tatandika nsonga y'abaaba we agimalirize kubanga baaba abeera mu kkola tegenda maaso firimu eno omulaba azaakute ne umwoja era abakazi musajja akola nnyo musajja yakuzimbira amaka g'enkana ekyo naye munange kiri oba kaba kasagazi kakati firimu eno egende maaso oba wafuna mukyamu laba ekizimbe mwali musajja watwagenda takyeyagalira namu abeera mumatooke ezi kyenyina yeraavu nze mulamu sina sente ekirunyize nkuyamba buyambi gwe mwenyini oŋambye baaba alina watatuuka nze nkuyamba buyambi mimi hakuna pesa nze sina sente naye nze wonaagambira nti owulidde wogambira nti ba naye yakasente sibirida nedda nzija kunyamba ate kati bwagayo okunyamba wetagisa sente nayala nonya engeri gyempyesaamu bulijjo nenoonya n'ebintu byengenda okwezaamu ebintu bya pita kale ngende njiye n'obukodyo oba ngende mbuyigewo obukodyo kubanga omulamu oyo wetaaga lwoleeta ngaoleeta nkodyo nga buli lwoleeta oleeta nkodyo kati ono baba agenda okudda nga amatooke gamukubyekubye gwe wano ng'oteekawo enkodyo weesirikire muvi kakati tudda kwakimya ebyayi kumbe gyakimya ebyayi
Nanyini lusuku si mulala yono gwe yepankirako olunaku lwaluli gwe nyaba okola ki bano yenfuna byayi sooka ojje wanakana nokukana nonepankirako luli kumba ogenda nakima ebyayi luno olusuku lwa nnyoko abayaye yani ngenda kukima byayi mu lusuku lwange kale webuba lwammwe ensonyiwa kale nsaba ku bisuku byayi siwulidde ddamu osabe nzize kusaba kale mpa ku byayi niwe owulira ekijjo ekyo bwe kiruma mutuufu ng'omuntu olina kyeweetaaga olina bayayi owulira bwe kiruma omuntu ng'olina kyeweetaaga nga akirina n'okisaba n'akigaanira ojjukira olunaku lwali lwe nakuyimiriza n'olyeko ntoniya zena nontoniya nonzija mu kaveera ka kiro 10 nontekamu k'ekikumi lunaku kinga sijjukira kasika abantu bangi bendaba munayinsinkana abantu bangi nze sijjukira tojjukira omuvubuka gwe weepankirako luli yagwe bambi sijjukira bali simanyi nti mulina ebyayi kale ensonyiwa enewe katuwulira bayayi ebyo ebyayi kintu kitono ebyayi njakuwa ne bw'oyagala endagala sabawe kitegeera ogamba ate nanyina ebyayi kisikikola kati nze sijja kukuma byayi lwakubanze baneerirako luli erijjo olibye wali oneerirako olina gye wabisuubula kakati abayayi we batyakulangira ne weepanka olinga eyasuubula simanyi oyongeramu kapito katonda wamusasula kigwa okukuleta ngaoli mukazi nga nze ndi kimeni nsobola okujja kati ompadde nkuwadde kakati obanzireyo ndetakambe nkusalireko olira bayaye ku lusuku kwatayiriza kati olaba otya nga nkututta awaka tefe tulina n'ekiwabyo mulina ekiwabyo tulina n'ekiwabyo kiri ekiwabyo kiwalula kitegeera kiwalula ekyo ekaze ne teyatuwa bintu bingi naye era kati ebadde emanyiddwa nga olumbe lw'eddogo kigenya agenya mukibizibadde nkutuusaako production Bagave